Munaye no tetulina lutalo nze munaye ngambye zisiranyo okufuna ntalo ku upcoming ali naddala omuntu nga musinga okuyimba musinga talent nga musinga buli kimu muki awadi ze bakamuteekamu yalidde awadi yaki upcoming artist of the year mushitegeera wali mumativu nayo nali mativu nayo kubanga bangi ababa bazegomba mugo mwaka era bali bazirindiridde ngira nabo zisiranyo okufuna ntalo ku upcoming ali naddala omuntu nga musinga okuyimba musinga talent nga musinga buli kimu muki awadi ze bakamuteekamu yalidde awadi yaki upcoming artist of the year mushitegeera. Alright. News koli bigambo bya Fiki Gaza ndoza mubiwulidde bulungi nnyo naye nga tusooka okuyozayoza muganda waffe weebale kubanga ate okomawo bulungi weebale kubanga ate ova emabega y'emitayimbwa. Fiki Gaza musajja muyiribi ate muyimbi ennyimba ze abantu bongedde okubanga bazaagala nti azaafuna shows ez'enjawulo South Africa, Juba, South Sudan, London mpulirayo sawa yonna naye agenda ensi ez'enjawulo. Music we kigambibwa nti ye alabika asobola okubanga penetratinga mu bantu ab'enjawulo mu myaka egy'enjawulo kwegamba generation yonna enyumirwa ate Fiki Gaza music. Fiki Gaza ndowooza y'omuyimbi yekka taluddewo mu industry n'afunirawo management ate n'afuna n'akakisa nti line gy'atambuliramu abantu bonna bamwagala nti kimanyiddwa nti Fiki Gaza w'amaanyi g'abantu amaanyi ga people power era akkiriza nnyo mu His Excellency Bobi Wine. Olugendo lwa Fiki Gaza ndo terubadde lwangu by the way nti wankubadde akyalemezaamu era nga bwe yagamba nti no gwe ali eyo owa ghetto manyi yakkiriza nnyo mu bantu ba ghetto usegeera n'agamba nti gwe ali eyo ghetto youth usegeera nti wekkiririzeemu kyonna ky'oli kino ky'oyagala obanga owulira nti oyagala samba kapiira lemerako akapiira ako ogenda kafunamu ate ebirungi ebisingawo oba omanyi nti no weewuliriramu okuba ekikonde oba okukanyuga omukono kitegeera ekyo kiremereko osawa yonna ogenda kubeera champion obanga oli muddusi okitegeera teekeramu ddala amaanyi kola training osobola okudduka ate nga gwabasinga sawa yonna ojja kubeera champion obanga tugambe oli mubazi kugamba omulimu gwonna gwekkirizamu nti gwolaba nti osobola okukola gulemezeemu ogenda kubanga ate otambula malidaadi nnyo sawa yonna tugenda kubanga tukuwubirako tugenda kubanga tukusanyukirako ate obulamu so kubanga ate butambula bulungi. Fiki Gaza byonna abyogedde awo emabega naye nga ensonga eriemu nti mwana mulenzi Fiki Gaza ono oluvannyuma lwakubadde yali agenze e Saudi Arabia ng'alina ebivulo ebyenjawulo byabagenza okuyimba naye ababadde bagendanga e Saudi Arabia eyo oba mu Oman oba Dubai baadde tebatugamba ekituufu bagenda batya era babagenze kukola ki. Bapromota bano bayinamu enkwe omanyi bapromoters ndowooza obuteyagaliza kuli mu nsi yonna nga bwe tubadde tumanyi nti wano mu Uganda Kampala timulimu bapromota kwegamba abatazikwata nga Nobert ne mukulu Abitex oba Bajo abo tebazikwasa osegeera nga Abitex watakwatagana n'abapromota abamu abalala osegeera so mu mbeera yeeyo ne Ejida oba Saudi Arabia eyo bapromota gye bali kyokka nga bannayuganda osegeera kati bwe bategeka Fiki Gaza nti opromota omu wabanga tiasobola omuleeta yakwatibwa ensaalwa n'apanga olukwe eri ate abapoliisi beeri ne bajja ne banyiga Fiki Gaza n'emikwano gye n'abamu ku bapromota be abaali bamutegese ne bamuyingiza emabega y'amata y'obutayimbwa nga kigambibwa nti Fiki Gaza nti tiketi gy'ali agendeddeko yali ya visit visa usegeera tiyali ya working permit yali tagenze nga permit gye yali agendedde koti yali yakola wabula yali agenze nga
okukyala obukyazi okitegeera. So bakyali abo baba batuteeyo ba celebrities ab'enjawulo nga bagenze performinga babatwala ngubala bubanga bu house party okitegeera. So kati kitegeeza kiba tekiri mu mikono mirongofu engeri gyeri nti eri ebintu byabwe bya ddiini nnyo bawalabu basingayo okubeerayo. So bambi embeera teyatambula bulungi oluvannyuma ate Fiki Gaza bambi ne bamunywa. Era wano mu Uganda twasa kimu free our Fiki Gaza, free Fiki Gaza taina musangu okitegeera. Era His Excellency Bobi Wine yavaayo n'agamba nti no tusabira omwana mulenzi Fiki Gaza asobola okubanga ateebwa ate akomewo akwasaganye emirimu gye. Era Fiki Gaza yakomyewo wane Uganda wali kati atambula bulungi nnyo. Kinajjukirwa nti Fiki Gaza erikokomera siri erisoose okubanga ali musibibwa lisibibwamu wankubadde nti ate gye yali agenze gwe gwali gusoose okubanga bamusibirayo oba era gwe gwali gusoose okubanga agendayo. Wabula wane Uganda yasibwako era awo emabega nga kigambibwa nti Fiki Gaza ekyamukwasa mbu atambula n'eggaali, mbu eggaali eyo mbu yebba abantu okitegeera. Kati Fiki Gaza yavaayo bulungi ne yenyunyulako n'agamba abantu mumukwata bubi nti buli gwe neekubya naye ekifaananyi mba ntambula naye oba fani wange wanajja n'agamba nti muyimbi wange njala twekubyemu ekifaananyi neŋŋaana. Olaba ekyo kiba kiri mu mutima mulungi, si buli gwe bandaba naye mu bifaananyi nti aba mukwano gwange. So nze simanyi ebiseera ebisinga bye baba bakola eyo gye siri, naye abantu bange bentambula nabo manyi bali mikono mituufu ate bakola ebintu ebiri mateeka, si babbi era si banyakuzi. Fiki Gaza embeera bwetyo bwagezako kubanga agitambuza bulungi nnyo. Ebintu webito bibeera nti onaabeera omuwanguzi n'omuntu w'amaanyi yenna oyita mu struggle ez'enjawulo mpola mpola, naye nga nkwagaliza buwanguzi Fiki Gaza newankubadde nti ate wabaawo abantu abamu buli woofunamu oba buli woofuna ettutumu oba buli wobeera obulungi bannayuganda bonna tebasobola kwagala kyekimu, era nsaba ekyo osobola okuba ate ng'okitegeera bulungi. So mu mbeera yeeyo Kalifaganaga naye mumuwulidde nga bw'ayogedde nti Fiki Gaza upcoming, yes, so kuba upcoming naye afuna emirimu oba okusinga because ndaba ye bamupangisa nnyo okusinga ate Kalifaganaga. Si mu bubi, Kalifaganaga sikubye naye just njogeddeko bwogezi nti okusinzira nga bwe ndaba nti Fiki Gaza essaawa ya kakano kwali era abantu bamwagala nnyo n'ekirala bamupangisa nnyo like ogenda okuyimbira abantu ate akasente kitegeeza akafunamu, n'ekirala nti yasayiningibwa management, alina management gyalimu era naye tumusabire asobole okuba nga ate abeera nayo mpaka ate ne management eganyirwemu ate ne Fiki Gaza aganyirwemu mu management. So ebintu webito webiri nga management eyo erimu abayimbi ndoza nga bana batano, mulimu Fiki Gaza, mulimu Kingifa, mulimu abawalo babali babiri webityo. So naye nga okusinziira nga bwe tulaba ffe abatunula ensonga eza industry n'emabega tulaba nti Fiki Gaza omukolo gwe basinze okussa because sawa zino ya trendinga aba Kingifa ni amuloga naje nayitirako eyo n'aŋŋamba nti akagwamu tekakyayina bakaloga yananga abantu. Kingifa tukusabira mukanda wange nawe osobola okubanga embeera y'endongo gitambuza waloze bulungi by the way nesategeera ki ekyabaawo because waloze bulungi wali nga tonaana kujja mu management naye oba akabenje accident eyo gyewafuna yakuleetera ebizibu byonna simanyi. So katukusabire osobola okuba ate nga otambulira ddala bulungi. Amanya bampita ambassador wakabi, musubscribing mliking ate musobola okuba ate nga mutambuza bulungi nnyo ensonga zino. Okay. Batazifuna nze nenjifuna so nali mativu. Okay. Twogera nti omwaka guno gwakatandika nti oba oliawo Fiki tune oba oluyimba olwa Banana ne lugoberako ne zino endala Nsigo Sanyu n'endala omwaka gwali kuggwako abantu ne bazitegeera nnyo
omwaka guno twakatandika tusuubire ki singawo omwaka guno twakatandika tukubye bukuta tukubye olunyatazi mu kutambula nazo abantu bazisiimye zizanyibwa ku mikutu egy'enjawulo ne ku mitimbagano egy'enjawulo era omuntu omu kankufunira eddala because tolabika nnyo nti ayagala kwebuuza omumiiri ono vibe yajja etya oluyimba lwa banana luno kubanga mulukola ate ne lufuukira ddala ensonga vibe yajjaawo nali ku birthday ya Palaso kiro nagenze mu kafonimbirako mba nnyimba Kamiri naluwuliriza ate nga Kamiri naliko mukwano gwe mabega nga ndi wamu nnyo ndi family nga banjagala so nageza kugamba nti katunvuuko olengeri gyalina oluyimba nange kantulemu oluyimba tulabe engeri gye tusookigatamu wetwali mu nkuuka wajja ne Kamiliyoni era ne weebaza abawagizi okwagala nnyo geto n'okwagala abaana ba geto abalina ebitone byabwe nga bava mu geto era ennaku zaalinga 2 waliwo omwami omu bamuyita RCC weeyo saizi eyo Lubaga yavaayo n'agamba nti mu abayimba bagenda mu bivulu ne mulaga sayidi gye muli nti oba nti oli wa NUP oba owagira Bobi Wine oba wa FDC oba NRM baagala aleeta teeka kubanga babagana okuddamu okuyimbira mu bivulu byonna nga gwe omuyimbi ekyo ekintu olaba kikola era bakireeta mu mutima mulungi yakirowoozaako kiteesako mu mutima mulungi awo basimanyi kubanga nze nkola kinyumira era ne banabigaana nze nyina sigalera nga nkola kinjagala kullo abayimbi bangi twabaze bakyusiddwa eggwe tebagenda kukyusa kyogagoloza tebandaba bakulaba baba bandaba singa bankyusa dda era kitegeeza kintu kye bakyusa kiraba nga kigumu tekikyusika bangi babyogera naye bakakanya nti bannaabo babamenya emitima bamenyi batya emitima nti like era nga wenza obbeera n'ogamba nti bagezezaako okunkyusa naye bikyagaana mu kaseera akasembayo tugenda okulaba nti ate omusajja yalidde dda ate yakyusiza olutambi yalidde ki akasente nga kasente kaani akeri saidi eri enyigiriza esente zo bazijjawo ezo zebagabira abantu zo bazijjawo bagamba muzaamu wa musolo nga gwe omuntu wa bulijjo kati ate ezo omusolo omuntu ali mu katale nga awaayo ebibiri bye oba 10 nga azazibonaabonedde ate gwe lwaki ozisondasonda n'ozirya Fiki obugambo obusemba nga tumaliza obugambo obusemba wa geto yuti yonna ng'olina ekitone nga oli boxer oli boola oli muyimbi kinsobola okugamba tojjako kigere anytime gwe muwanguzi kano kasembayo omanyi njala nnyo okumanya nga tuli mu kuyimba okola kifiiki ebyaddala nga si mu kuyimba mbeera mukola training oboshegeera oba nebirala nga olimanya ebitambuza obuteki omukulu Fiki Gaza ogamba otya embagano gyonna nga gyogera ku ggwe nti owabuuziddwawo abantu sooka obanyonyola ekyaze kiteera bakusanzeewo bansanzeewo mu waka budde bwadde bwakyusa wanga era ne baalinya ekikomera awo ne bayingira ku wadisi waggule ne bambuka ewaggulu ne bansanga nga nebasse ne banzija mu kisenge ne banfulumya aweeru abakutwala nga bakugamba nsonga ki ekutwaza nga ensonga entwaza mbu like tebasose kuŋŋambira wano basose ne bantwala mpaka ku poliisi kati ne babinyinyerere ku poliisi mbu wali ababbi bentambula nabo ate nga ate tebabasanzeewo waka bwe basanzeewo si be batuufu kati nekinewuunyisa olowooza kino tekirimu eitha abamu ku bayimbi bogamba nti batakwagala olwokuba nti erinnya lyo libuuminze ennaku zino ayo bibaawo ojjukira kasita oba nga oli ku sayidi oluusi ey'abanyigirizibwa oba oli ku sayidi y'abantu ebyo mba mbisuubira okubaawo
Okay. Era abantu abamu batandise okulowooza nga bagamba nti omukulu oli omukabira ate kubanga yali mu lukoolo. Ali emabega waakyo simanyi naye nga kyomanyira wali ali emabega waakyo. Okay. Era twadde tuli awo tugamba nti ate bazze kununula ate waliwo abalala abamu botambula nabo ate bo babaliddewo. Era abalala betambula nabo babalidde bembeera ddala nabo ku kiddo batabani bange. Okay. Boje bali eyo bakyabalemedde naye tugezaako konfaminga tulabe engeri basobola okuzinamu. Ne okuviira kugamba nti no oba otambula n'abayaaye babbi balina evidence yonna oba balina baali basuspectinzeko omuntu omu ne bagamba nti ono tumukutina kino oba tumusanze jindi nga bba. Aye nange kyeneebuuza nti kati wemba nkwata vidiyo zange ezo zebagambe zibeeramu abababbi buli gweguli anajja nti ayagala kafaananyi oba ayagala tukwateyo ka vidiyo simanyi oba ninamubuuza nti oba oli mubbi oba toli mubbi simanyi awo kuba abantu bangi betusanga nga oli ayagala kafaananyi nga simanyi mulimu gwakola naye nga aze nga faaniwo. Fiiki entalo mu industry twaba zeeyongedde. Tiimu eri ewagaayo mu Kabira naawe olina tiimu yo. Era tulina na ssaga ze twalaba awo emabega waliwo olina gy'oli awo ensaidi zaawe Makindye tiimu yo olina ejja nesalako abantu bo afa ki naawe? Ye nga ye simanyi kyafaako naye nga ebyo byaggwa dda kati bino etuliko bino byetubadde twogerako. Anteekateeka ki z'olina okubanga ojjayo banno? Anteekateeka ze nina just nkabira nnyo abo abaira abayitaddemu amaanyi ng'abafaani baffe abagezaako kumanya nti bankutte ne bateekamu amaanyi okusaba omuntu waabwe era mbeebaza era bensobola okuba nga ninamu enteekateeka y'okuba nga mbakubira omulanga era bagezeeko okuba nga bannyambako n'abantu abo basigaddeyo nabo bateebwe. Tulaba because nze first time okusinkana yali Palaso yali video shoot yali Munyonyo. Ekino ekintu yakitegeddeko Palaso Chameleone. Ankopi ate kuba nga yakitegeddeko Anko Chameleone ayinza okuba nga oluusi ali bize tanabitegeera. Weeba yakitegedde Ankopi alina enteekateeka yonna okuba nga era ayongera okuyambako ku bantu bo olaba nga basobola okuva emabega y'emitayimbwa. Ye nga yesi abalina enteekateeka wabula nange balina okwekubira omulanga eri abantu bange nabo bagezeeko okuba omulanga kituuke eri abo bakikwasaganya abantu bange babate. Era ebyogerwa nti oyinza okuba nga embeera eno bagikuteekako okuba nti walagadda side nti oli wa His Excellency Bobi Wine. Era nga baagala kuba nga bagamba nti either ndowooza oveeyo toddamu kukwatagana naye. Ekintu ekyo okyogerako kinga ggwe? Ate kati olwanga kyebagiko ekyo ekyokukwatagana naye ekyo bakiviireko ddala. Awo baba bagenda kunkwatira ddala oshegera gusibe gwa gusembye baba bakyankwata wekiba nga kyekyo kyankwasiza naye nga simanyi. Twogera ku musicale omwaka guno ebyaddala endongo yetambudde ne guli omwaka nga gugwako. Awadi gye wafuna wali mumativu nayo? Nali mativu nayo kubanga bangi ababa bazeegomba mwogwo mwaka era abali bazirindiridde era nabo bakoze ne batazifuna nze nenjifuna so nali mumativu. Twogera nti omwaka guno gwakatandika nti oba oliawo Fiiki tune oba oluyimba olwa Banana ne lugoberako ne zino endala Nsigo Sanyu n'endala. Omwaka gwali kugwako abantu ne bazitegeera nnyo. Omwaka guno twakatandika tusuubire ki kisingawo? Omwaka guno gwakatandika tukubye bukuta tukubye olunyatazi mu kutambula nazo abantu bazisiimye zizanyibwa ku mikutu egy'enjawulo ne ku mitimbagano egy'enjawulo. Era omuntu omu kankufunira eddala because tolabika nnyo nti ayagala kwebuuza omumiiri ono vibe yajja etya oluyimba lwa Banana luno kubanga
mulukola ate ne lufuukira ddala ensonga. Vibe yajjaawo nali ku birthday ya Palaso kiro. Nagenze mu kafo nnyingirako. Mba nnyimba Kamili naluwuliriza ate nga Kamili naliko mukwano gwe mabega nga ndi wamu nnyo ndi family nga banjagala. So nagezawo okugamba nti kati omuvubuka ono engeri gy'alina oluyimba nange kantulemu oluyimba tulabe engeri gye tusobola okigatamu. We twali mu nkuuka wajja ne Kamiliyoni era ne weebaza abawagizi okwagala nnyo ghetto n'okwagala abaana ba ghetto abalina ebitone byabwe nga bava mu ghetto. Era ennaku zaalinga 2 waliwo omwami omu bamuyita RCC weeyo saizi eyo Lubaga yavaayo n'agamba nti mwabayimba bagenda mu bivulu ne mulaga side gye muli nti oba nti oli wa NUP oba owagira Bobi Wine oba wa FDC oba NRM baagala aleeta teeka kubanga babagana okuddamu okuyimbira mu bivulu byonna nga gwe omuyimbi. Ekyo ekintu olaba kikola era bakireeta mutima mulungi yakirowoozaako akiteesako mu mutima mulungi. Awo basimanyi kubanga nze nkola kinnyumira era ne banaaligaana nze nnyina sigalera nga nkola kinjagala bullo. Abayimbi bangi twabaze bakyusiddwa eggwe tebagenda kukyusa kyogagoloza tebandaba bakulaba baba bandaba singa bankyusa dda era kitegeeza kintu kye bakyusa kirawo nga kigumu tekikyusika. Bangi babyogera naye bakakanya nti bannaabo babamenya emitima bamenyi batya emitima nti like era nga wenza obbeera n'ogamba nti bankyusi bagezezaako okunkyusa naye bikyagaana. Mu kaseera akasembayo tugenda okulaba nti ate omusajja yalidde dda ate yakyusiza olutambi. Yalidde ki? Akasente nga kasente kaani ak'eri side eri enyigiriza. Esente zo bazijjawo zibagabira abantu zo bazijjawo bagamba muzaamu wa musolo nga gwe omuntu wa bulijjo kati ate z'omuwa omusolo omuntu ali mu katale nga awaayo ebibiri bye oba 1000 nga azazibonaabonedde ate gwe lwaki ozisondasonda n'ozirya. Fiiki obugambo obusemba nga tumaliza. Obugambo obusemba wa ghetto youth yonna ng'olina ekitone nga oli boxer oli boola oli muyimbi kinsobola okugamba tojjako kigere anytime gwe muwanguzi. Kano kasembayo omanyi njala nnyo okumanya nga tuli mu kuyimba okola kifiiki ebyaddala nga siri mu kuyimba mbeera mukola training oba oshegeera oba nebirala nga olimanya ebitambuza obudde biki.